Okunoonya akalulu kye kimu ku bintu ebizibu ng'era mubeeramu okwemetta enziro wamu n'okwogera ebikikinike. Kino kye kyawaliriza enkambi ya Donald Trump okugamba nti Barack Obama sinzaala ya Amerika nga wadde azaalibwa mu ssaza ly'e Hawaii. Bano bavuddeyo ne bagamba nti enteekateeka y'okusiiga enziro si be baagireeta, wabula Hillary Clinton ye yatandiikiriza enjogera eno mu 2008 bwe baali bavuganya okukwata kaada ya Democrats. Wabula tewali bujulizi bwonna bano bwe baleese obulaga nti ddala Hillary Clinton yeetema ekigambo ekinene bwe kiti ku munywanyi we Barack Obama. Trump yatandika okusojja Obama bwe yali yeesimbawo mu kisanja ekyokubiri mu 2012. Ebyongo bitadde ku bbali, kampuni ezitunda amafuta mu ggwanga lya Switzerland zigugumbuddwa olw'okutunda amafuta agalimu ebirungo eby'obutwa eri amawanga ga Afirika. Kampuni omuli Vito, Trafigura, Adax and Oryx ne Lynx Energy zinokoddwayo ng'ezimu ku ezo ezitunda amafuta agalimu ebirungo by'obutwa naddala amafuta ga dizelo. Kyokka nga bano oluvannyuma lw'okuwulira bino bavuddeyo mangu ne beegaana nga bagamba nti alipoota eno ebalumiriza teriiko mutwe na magulu kubanga amafuta ge batunda mu mawanga gano basooka kugeekebejja bulungi. Abakugu bagamba nti omukka oguva mu bimotoka bino nga byokya amafuta galimu ekirungo kya sulfur kino nga kya bulabe nnyo eri obulamu bw'omuntu kubanga kikosa amawuggwe ekiviirako omuntu okukaluubirizibwa mu kussa. Abakugu mu butonde bw'ensi nga bakulembeddwamu Rob de Jong akulira ekitongole ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekikola ku butonde bw'ensi ekya United Nations Environment Program agamba nti abakulembeze b'amawanga agamu tebamanyi kizibu kino era tebakisaako mulaka. Ekitongole kino kyagala amawanga gongere okuteekawo emiziziko emikakali okusobola okukuuma abantu baago nga balamu. Omukago gw'amawanga gw'obuvanjuba bwa Afrika galeetadde amateeka gano ng'era amafuta ga diesel galina ebirungo bye batayagalamu. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.